nagenzo laba ekintu kikirira mpola ngamba ate kino gwe gusoso kiraba yajidde mu kikirira ajidde nga yazinga yalandinze mpola usimini amina mino usimini mini usamina edeka banaye mutukube uzo mwana yagala ki nagamba yagala mubuza yagala ki mwana ko yagala ki nkudi bateka nkudi nabagamba DJ omwana mutereke nkudi Zena sose nemba excited wali eri we bayimbidde Jamila mwana wa nyabo kulike mugga yado nga bagikuba mu binyanya nenga abachecho baba ate nga ndi mu VIP nga sagala lekana kati nzo uje anko mmanyi we bagenda mu show kuba kwepicha amayo kwepicha ako kwekitegeza kati lwaki bana ba government bakiriza ne bazimba ebbala ate bakimanyi nti omwenge mubi kati we kano kayabadde kaita dole kabadde kaki yadde King Shiba omuyimbi anti yasenga malayika banafa batugoberera tukomyewo nate ne experience endala ego twabadde ne boys day out kabadde kabalenzi bokka basala twabalese bebase etumalayo ne tulinya paka mwasite mwadde munzise twafunye wano muganda waffe n'atutwalako paka ku Bonita twabadde ku show ya King Shiba era abasajja abamu bagayisiro sikirabangako abasajja abamu twayise musire agamba awe nasulanga Dani tulina twayise nga wasulanga we twayise nga nasulanga naye nga ngamba wano wampunyira bubi we nasulanga wampunyira bubi engudaado zijjukira obuzanyo bwange awo kusawo ya Queen awo entinde ezirwawo nazireka tebanazizimba nga nogwa zigwagwamu nga tebanazitereza bulungi nagenza okuddayo nga Uganda Kampala negenda ekulankula n'ebizimbe bigenda biwanvuwa ngewakawo bakyusaawo tewayombemwawo ngewaka wange bakyusaawo naye ate omanyi kye batakyusaamu we baali balina oteeka kyaki ate bateekawo bbaala kati olaba bateekawo bulungi ne bategekawo bulungi ewaka wange naye tomanyi ekitakyukawo kawo tekakyukanga bawulidde yange empunya ekyali yemu ng'empunya ekyali yemu ate we bateeka ebbaala we walabye nti wano walina kubaawo kyaki ate kati ngaawo ku bbaala awo mu sayidi z'ekatwawo kati ng'oyambuka wanene gye batundira ebicupa waliwo awo kasupeesa awo akanene awo waliwo awo kasupeesa awo akanene ngaawo mu ntindo awo waliwo kati awo ennyumba we bateeka entindo waliwo omuzikiti kati ngaawo waliwo supeesi kati awo supeesi gye bateekaawo nayo bagiteekako ekizimbe kati ate nga abavayo ndaba bonna abavayo bakutte ecupa za bbiya kati awo we bakwatira ecupa za bbiya wabeerawo ki baala kakati gogamba nti bandizimbyewo kyaki mu kifo ky'ebbaala bandizimbyewo kyaki omuzikiti ne gubeera wali ne kyaki eri wano dani batugenze kwekubya abantu yagala abantu beegugunge anko abasiraamu engeri gye mugamba nti abalokole n'abasiraamu Katonda y'omu kati mwe temusobola kukkiriza kyaki ne baliraana kati mwena musinza Katonda y'omu kituufu Katonda y'omu buli omu asinze mu ddembere kati omulokole onamuyingirira otya mu kyaki ye nti owaaye gw'oli mulokole nze ndi musiraamu omulokole bw'aba nga tajja mu muzikiti gw'okutawaanya naawe obeera togenda kujja wuwe enkaayana ziba zigenda vaawa kakati ekyo nsaba Mukama kuwa omukisa okule wali ebbaala ogulewo ozimbewo kyaki nzimbewo kyaki Benjamin waawe twayise nolaba nga oyitira ddala waka tunagenda eri mu show VIP gye twatwadde mu VIP naye kulaba nga omuyayo osazeeko oliba oti negamba omusajja ate ebyokusala Benjamin waawe twayise nogamba nti awo njijukirawo mu site iye awo kulokotawa sawa Queen awo Fabrigade kwanga awo nakasibanga twanabiranga twaliranga mmera awo Fabrigade
nagenza oyitawo nga wakyuka amataala gaaka bisalekawo. Baatikawo amataala ne bakyusakyusaawo. Dani agambye wano bazimba waliwo ewantu we yali asula we bazimba mu nju ye omwala gwe yenju mu nju ye mu nju ye bakyusawo naye wo nga wo enfunya teyakyuka. Kati lwaki oba nkyogere ntya lwaki tebakyusawo wonna n'ogomwana ne bagukyusa ne bagukyusa ne bagutunuza mu direction endala ne bagutunuza mu guli omunene ogukulukusa kasasiro. Simanyi era tugenda kukyaza mu wano inginiye yakola oluguudo olwo kyekibuuzo ekyo omugambe lwaki we baali bagukyusa tegwatuna munene Kasagga egulade mu VIP la bonita. Nakulabyawo engeri gy'otambulamu oyatulabisa nti tuva eri aye nga tuva wano nga ovimba okubya ejaketi yo. Byabadde bitya? Byabadde birungi. Waliwo yasinze okunyumira. Ani yasinze okunyumira? Omusajja yabadde ayimba bulungi ng'ayimba akulukuta. Yali akubala wategedde linnya lye? Saategedde naye yabadde yakulukuta laapu. Olwogenda ku stage noga mukunja nti amukunja tasera yani oyo? Nze nansaabuuziza naye yo nabadde nkimanyi yakuba laapu yakubye laapu nange nanyumira nga we nabadde katebe nga njagala tuula naye nga nyimuka nzine nga amagulu gali wegati gakuba dansi. Laapu gazibusera? Kiki kyakunyumidde mu show ya King Shiba? Anko, bannaye omanya wasinze okunyumira? Wali omugole we yajjidde King Shiba agamba omugole wafajja tubalazeeko obulazi sapu ate nga ndaba abakutte flags. Sina gwenda bawusimulabawo ne buza agenda kujjirawa. Nagenza olaba ekintu kikirira mpola nengamba ate kino gwe gusoso kiraba. Yajjidde mu nekikirira ajjidde nga yasinga yalandinze mpola nga ava waggulu bwati nga ava waggulu mu kizimbe yabadde ava waggulu mu siiringi nengamba ataniyo yajja agezira odake kyendabanga ekintu ekikirira nga ndaba kyenyenya nengamba yono King Shiba walaba wano nalaba wano n'omusabira nengamba ngavuddeyo mu ngeri gyesitegedde awalampye eyo ati eyo sabira serebu anko olaba ekitiibwa kyonna nze nkiddiza Mukama. Atandika butandisi tanatandika obulungi. Ogenda bba okyalyawo pozi n'ogundi oli omuyimbi gwe bayita Alien gye yakolera najjuza bayitayo batya? Freedom City. Ogenda bba okyalyawo ng'agikubye. King Shiba akube Freedom City agimenye. Kyo kiba kyangu nnyo. Ate tugenda mu byaffe omusajja ajja n'omugatto omubisi gulimu ekituli omusajja atusibyeko omwoyo gw'obujame waka wano. Owaayi Arthur kiki omusajja twamwese busuka asa tuleke ate Arthur oya tuswaza obujama nga bukuyiti Arthur neerayije aliwa taliwo lwaki mulemeddeko omuzimu gw'obujama wano? Serayije ono. Waliwo erayije abasatu tulina berayije abasatu wali asembayo obuto ate omusajja kyasize okunyiiza. Tulina bana naye ate omuwaabweru. Erayije ono aveebweka. Badde mwerabidde. Yasembayo obuto mubona bonna berayije. Yasembayo obuto. Erayije tulina berayije bana Katonda yatupulesinga ne bannabbi bana. Nabbi okubiri uno wano. Sebo siche walabyawo noga kirabangako ku show ya King Shiba. Anko zojja sigendangako ku show naye ate olunaku lwajjo nalayo malayika nga zikka King Shiba anko nalayo nenga nasose nalanga biva kulunga byeru nenga Katonda asindise malayika zijja ku show ya King Shiba
nagenzo laba kuliko kadole nga ate kalino kadole kakola kochi ako kuchika nako kadole nagenzo kadole kirabika kadole kyakabaka nyenyeza nnyo nagenzo laba kadole kavayo katambula naga iyi ono dole babutaddemu amasannyalaze ge gamutambuza kumbe ye muyimbi kakati takombuli kati ngojeko malayika yashe kubanga gwe muganda wange yatabadde mu show ya King Shiba yazenga malayika nakka ngojeko ekyo kiche kyaye kyakwewunyiza roganti kati nze uje anko mmanyi we bagenda mu show kuba kwepicha amayo kwepicha ako kwe kitegeeza kitegeeza kuba bifaananyi tebabagamba gravity teyagamba anko gravity yatugamba okwepicha kitegeeza kuba bifaananyi kati ze nalowooza ogenda mu show babeera bagenze kwekubya bifaananyi era nga zisimanyi nti ebivulu binene bagamba muno bagenze kubivulu ngawo ga show bamanye mugenze mu kwepicha kakati gwali omanyi nti omuntu agangeze mu show kuba bifaananyi kyekyo ekyasinza okwewuunyisa luga ate kino mbadde sikisuubira nasenze yabayimbe kati nze nali siranga ku Ronald alimpa ngakajja mulaba ku TV namusajja alina mulabyeko jjo ng'ayimba nange waliyo n'omusajja naafaanana Kafeero Butida waliyo n'omusajja oyo afaanana Kafeero Kafeero naawe ayambala ekofira ya Kafeero waliyo omusajja gwe nali mpitamu Ronald alimpa yakolako shawe mabega ayambala white gakuba mawaiti gakuba ani oyo Wizo si Wizo nedda anko teyazze oliye mulala yasala akaviiri koneno kakati naye atayatera nnyo okwambala white tera nnyo mulaba kirevaje si kirevaje asizekisi waliyo omusajja gulijjo gwempita Ronald alimpa nga mumpi nagezola alimpa yayimba kanya akayimba ffe tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeera mu badama ako kajjukira nga tukaddamu wali eri nga bakataddeko wali bulijjo manyi nti omusajja naye erinnya lye ddala kumbe Ronald alimpa bulijjo manyi mukubi wakadongo kamu bukerere nakeddeeyo bukunja gye mutangangeze nagenza okulaba omusajja ajja ngenda akayimba kebateekayo bagambe baaniriza Ronald alimpa yayimba tuli balungi tewali yakyama nga bulijjo nze simumanyi kakati alimpa yakubye ennyimba mmeka 2 babadde webase pasita anko zabadde 3 nakuba ne kaneno wabula amanya wannyabo okuliko emugga wadde olesegabo wampaako nyeeko oweda ntudde wali nkulinde owa akayimba wakayigirawa nakayiga dda nali ngenzeko eyo mu kivunga bakale mu geto zaffe nga kati nga wali akayimba ne bakasaako naye mwana wakani kuyike muga wadolesega bwampaako nyweko mugeto waliyo ki mugeto zammwe mugeto zaffe waliyo abaana waliyo amabaala abatunda capati bingi ebiriyo kibala singa okukolerayo kyowaga nti kino kyo mugeto kyayitirira mabuloka waliyo ekirombe ky'amabuloka abaana bato bakuba amabuloka nabo ffe tugenda ne tugasomba ne bagapanga katanu ne batusasula mwe musomba busombi abaana abato then abasajja abakulu bebakuba bo ffe tukola gwakuweeza ne bapanga omusingi we gakala obulungi ne bagakola tanuulu gavumenti yaffe tekiriza abaana bato kukola bamenyanga amateeka yalabika twagamenya naye kati omanyi mugeto buli omu abeera mu kweyiya ekyokulya tokifunye kati olina okukola obulungi ogenda ofuna ekyokulya yadde gavumenti ffe tetukkiriza kukola ate gavumenti pozi waliyo n'ekitongole ekiyamba abaana banene ab'oku nguudo bitongole bingi ebyo ebitongole lwaki tebikola omulimu gwabyo bikola bifuba anze ngamba tebifuba
lwakiddaani abaana bangi bavudde ku nguudo nga batutte mu bifo ebirungi afuba lwakuba bannaffe bangi abeetaaga obuyambi kakati ebiseera ebisinga tosobola kuyamba mulundi gumu bantu bonna mpola mpola okuyamba kakibeeraawo Bobi Wine nalabako olumu ka video ka Bobi Wine ng'agenze ekiro n'ayamba abantu n'abawa ebyokulya n'agaba soda Coca-Cola n'endaba ne site zange gye nali ntera otambulira nga ndaba abaana ng'abagira naye Bobi Wine kyo nkikwebaza wakola kirungi nnyo kuyitako eyo mu geto zaffe nze nkwagala nnyo kati ne Bobi Wine yeegatta ku bitongole bye tulina ebingi okuyamba abaana kyetugamba bano abantu bulijjo nti buli omu akole kyasobola mu kiti kye okitegeera kati Bobi Wine ayinza okuba yabagulira emmere naate waliwo ebitongole ebibala ebyasala enviiri waliwo ebibambaza anku ate bineno byendaba ku mawulire tino nti esente esente zabadde zigenda oyamba abaana ku nguudo ababaka ba paliamenti abo abakulembera ekitongole ky'obuyambi okuweereza obuyambi bw'abaana zabbiddwa kati mukikola mukyo zibba ng'abaana bali ku nguudo okubamu akafaananyi ng'owooyo aliyo waawo kati nekyo si buli omu nti akikola mulimu abatabba abalungi naye abakikola tubasabe bakyuse nti omwana w'eggwanga buli bubba akasente akandimuyambye akandikoze oluguudo akandiguza eddagala akandizimbye essomero eddungi n'eddwaliro eddungi oyinza okwesanga nga naawe gye bujja omwana we afuuse victimu wa ekintu ekyo ekibi naye nga tewalina omukisa ogukikyusa so bannaffe abakikola bonna tebakikola mulimu abalungi ennyo abaweereza eggwanga lyabwe nga bo si babbi naye bannaffe abakyalimu omuzoogo bakyuse ku lw'ensi yaffe ennungi tulabe nga n'abaana baffe bayagalira mu nsi yaffe nga tebabaŋŋanguka gavumenti yaffe tujagala nnyo naate nze ekinyiiza kiri kimu eziva mu gavumenti ze zibbibwa yeffe eziva ewaffe zo nga tezibbibwa kati eziva ewaffe buli bwogula ekintu ku dduuka kati nga tugulana omuceere ebijanjala akawunga kati eziva ewaffe tuziwa ku dduuka kakati gavumenti erina sisimu gye yaseetinga nti gwebawa ku dduuka edduuka liwa omusolo linayo lisasula omusolo kati n'omusolo negubako newegugenda kati gavumenti nezikuŋŋaanya kati zowulira ezo babba ba officials ababi si bonna abo abakyalina obubbi ababi ze ziva mu ffe bwe zituvaamu bazijja mu nsawo zaffe nga musolo ne bazikuŋŋaanyiza mu ggwanika kati eggwanika eryo ne lituyiiza ne litutemeratemera nti kati wano wavuddewo omusolo bweguti katuzimmemu eddwaliro kati aboowulira ababba sente ezo babba ezo ziva mu nsawo yaffe so bwe batyo babba abantu ababi officials ababi bwe batyo bazze eggwanga lyaffe emabega nti bwe bazibba ne bekkusa naye tubasabire bajja kukyuka nze nkimanyi nti mukama abamanyi abaagala ate mukama waffe wa kisa nti atukyusa buli kadde kakati dani alina wano ensonga gyayogeddeko nti nno bwe bali balina ozimba kyaki bazimbawo bbaala kati lwaki bano aba gavumenti bakkiriza ne bazimbawo ebbaala nga ate bakimanyi nti omwenge mubi omwenge si buli muntu akkiriza nti mubi ate tuli mu free economy tuli mu byenfuna ebiyina eddembe nti omuntu akkirizibwa okukola kyakola kyonna kasakiba nti kimenya amateeka mu nsi yaffe so omuntu naye asobola nti nzikiriza mu kunywamu kenge era nina bannanga abanywa akenge benzimbira kino kubanga ebyenfuna byaffe byaddembe buli omu akkirizibwa okukola kyakola kikyayagala kati yensonga lwaki yeddaani walowooza nti wanigenze ekyaki bateekawo bbaala yensonga lwaki bagiteekawo nti oli ye yagula ekifo kye ye talowooza ku kyaki yagaa nti nze njagala kufuna ssente zange nsasule omusolo gwange eri eggwanga lyange kanzimbewo kyenjagala vena kiki kyewalabye kwata soko nze present lwaliro kiki kyewalabye kiwaga nti banne nale sikirabangako kibuga watoyingirako mu kibuga ebbanga lyo lyonna atulamanako ku bizimbe biwanvu kyekyakujjidde mu bwongo ng'olaba ebizimbe ebiwanvu ng'oyingidde mu kibuga olaba ebintu bya emmotoka nnyingi ebizimbe bingi kyekyakujjidde kyanzijjidde nalabyeyo ekizimbe kimu neŋŋamba nti nowe nakula nja kukizimba wow ashirafu osirise nnyo
Asokoleke kale soko yogere. Kati nina kibuuzo. Bano ono agambye muno yalabe malayika nga zijja. Kati we kano kayabadde kayita ddole kabadde kaki? Yadde King Shiba omuyimbi anti yasenga malayika ono yasosomita kaddole ngayita bakade King Shiba nga yakka. Oshegedde Kiragala okungamba babadde bamusibyeko muguwa oba? Ha naye sakitegedde awo gabadde magezi mangi tewati nga bali musanga ayina ekintu kyayimiriddeko nga bamusampola mpola miguwa. ekintu kyabaddeko emiguwa nze nabadde njiraba nga aguye kutewati nga ebisako je David ku kamera gwe bannange ekifaananyi kino ekyasembeyo abantu baagaye kyadde kirungi omusajja abikwata n'abitemaatema n'abiteekateeka wuuno akwata ebifaananyi olumu ebitagala n'atuba emitwe gyokka. Wabaddeyo ku show? Nabaddeyo. Ki omusajja agambye gwabadde mugwa gwalabye ekyo King Shiba yassa atya? King Shiba twagenza okulaba nze n'erajja kubeera ajja yangambye gwe nabaddeyo mabega weerajja nangamba gwe ani oyo ajja neŋŋamba ani oyo kirabika nno oyo muntu ngenda okulaba anti kati nze nasoose nemba excited wali eri we bayimbidde Jamila mwana wa nnyabo kulike mugga nga bagikuba mu binyanyanyanya nengamba kyekyo baaba ate nga ndi mu VIP nga saagala leekaana VIP tebaleekaanirayo wabawo abagagga bokka baloodi wavimbye wajozera Bonita kati la Bonita nabadde njiwuliranga mu bitabo nga bagamba Theatre la Bonita abazanyi ba OMG tebabeera gye bazanyira ye waka waabwe neŋŋamba OMG bebaani Ebonizi kati ngandaba omusajja waabwe abakulira waneeno ngakka wansi neŋŋamba alabika agenda ku Theatre la Bonita kuba bagamba ye waka waabwe gye bazanyira emizannyo neŋŋamba lumunja omusajja abakulira ayitawo wano ayitawo David kana kulimba bantu maaso omunene ayina ebitama yayitawo ne munnuwa lulyeri neŋŋamba anko tulabaka OMG kati neŋŋamba kati kyenyina okukola tugenda ku Theatre la Bonita mbadde sigirabangako era nagambye kyali wange oyo Benjamin nemugamba Theatre la Bonita omanyi gyeri nangamba eri nakasero mugamba kale gye tugenda nengamba gye tugenda kale bwe twatuuseyo ngenda okulaba ntudde mu butebe obwa theatre ndaba akazannyo nasoose nendaba bali eri usimini aminamino usimini saminamina teka banaye mutukube babadde bayimba oluyimba n'omusajja yabadde yagambye we are so happy to see you naga tuli basanyufu nnyo okubalaba we are so happy and we so glad someone is sorry yeah I'm fine mujebaleko oluzungu lwafuusa oluzungu kati King Shiba yajjidde ku kintu kati olabanga webanakuteeka ku kintu nga kisobola okukusa ekyo kiba ekisama buloka ku gundi nga mbazimba kalina ekyo ekigasa wansi olabe gyemiguwa egibaako kati ekyo gyegyabaddeko nga gisa nga jikutte ekintu kyabaddeko kibrine ngati nga jimusa bwe bati kati bwe gyabadde jimusa babadde oba baginyigira ku control kati nga bamusampola jasoose n'asikatiramu katono ne tugamba ate omuyimbi agenda yimbira waggulu amagulu galengejja bwe gati nga tekalengejja ng'alina kyayimiriddemu kuba yabadde alina kyayimiriddemu yabadde takituddeemu ng'abalala kuba woba ogenda mu baziyita batya zinene ez'abana abazannya obuzannyo bunene ne bagira zino ezaba bajoka abo ezo bazita batya bannaye zino nokola bwoti ne bazinisa obugundi bwebuti ne bagira obubuntu bwe bagirako nga beetoloola abo ababa n'omuliro abo bwe bayitamu kati yabadde takatuddeeko kati ye yabadde akiyimiriddeko kati ng'ate bakifudde kinene nga bakibiseeko ebigoye bya white kati ngakkirira ng'ate naye ayambadde ekiteeteeyi kiringanga kyabamalayika yasoose nassa oba yabadde atunudde mabega eri bwati kati bwe yakyuse erajja we yamubuukidde mpu muntu nagamba oyo muntu neŋŋamba oyo muntu kati bwe bamusiza tugenda olaba kiddayo waggulu kigenda waggulu wekiti neŋŋamba waawo kati omulundi ogwasoose nabadde sirabanga kwalimpa nga manyi alimpa ati ali mulwadde alina amagulu malema yawona basoose ne bakakuba tuntun ingini yamuko anti ingini yamuko yabadde dijjo olunaku nanabadde omuyingini yamuko waso oso mumanyi gwe wategedde otya nti yedijje ingini yamuko selecta jukira naye ingini yamuko selecta ne bagamba
ate kasana ulide eri ebinyanyanyanya gye yakubisa gye yachenjinga na Nyamira mwana wa nnyabo kulike yade chiki ngenda okumulaba nabadde mulaba nga wano ku nice nga ayitaho ngenda okumulaba di ingini yamuko anti akolera wali waggulu wali bibaba yatugamba awo yajjanga ebinyanyanyanye wa ingini yamuko ate nange mulaba baba ali akulimba naawe nange ate mulaba nga ajja ku boda omumanyi ingini yamuko mumanyi mumpi bulungi David omanyi ba celeb ingini yamuko mumanyi DJ Robic DJ oyo DJ Live Stewart Roja wali ogezeko mu kivulu siyinza kufeera kuba nyinza okugamba nagendako byebivulu byekyalo kugenda mu disiko sigendangako mu kivulu nalabye kipya kuba we twatuuse wali ku stage wambulizaawo David naye wali wagenze ku show nga ndaba byonna bipya netegereza ndaba screen eziri awo nsomanga kamera nyingi waliwo kamera eyabadde eyisaamu ekifaananyi nga njagala njige engeri gye bayisaamu ekifaananyi ne bakiteeka ku computer ate ne bakiprojectinga ne kigenda ku screen wali ambyetegereza nabadde ngenze kuyiga na kunyumirwa kasana tuuse nindaba baserebu be nalaba ku Baba TV nga babakyaziza betwatuuse nga babakolako interview abo ba comedian haya nagambe bwaneno tutuuse mu baserebu ate nageze aliwo nekyanneewuunyisiza akazanyo kali ke bazanye ng'oli azaalisa oyo nagenza okulaba ng'omusajja kikuba ekyo kikona kiki omwana amasherisi jangu cherisi jangu ngenda kikuba ekyo ekyesuuba amasirika ngenda kikuba nga tumaze wano sirika ngenda kikuba nga tumaze wano sategedde engeri gye bamuzadde siteji buzanyo bungi bazaala omwana nga mukulu omwana yavudde mu kasuuka anti kati abo bakomedian be babadde basooka kati abasinze okunnyumira ne King Shiba yannyumidde naye yasinze okunnyumira bakomedian yabadde tumbetu mama tumbetu mama imanga kumumanyi ubi omusajja munyimya agamba yi ali omusajja twabadde tugenda oyingira oyo comedian agambye ono omusajja nga munene ayambadde nga mwana wa ssomero ng'ayambadde empale efaanana ng'ey'essomero lya Kibuye ngamba ono mwana musomero ade boy busungu yadde ayimba ng'ayambadde egundi ng'eya Kibuye uniform omusajja olubuto olunene lukomeye kati ng'okyali ku ekyo waliyo eyo ekigo kye tunyumirwa ekigo kya Bumbasi tiwaliyo omusajja mumpi munene naye alina height ng'eyoyo ngeya boy busungu bamuyita boy busungu oyo bamuyita boy busungu kati oli bamuyita kapipa mu kigo muzungu ba muganda muzungu si muganda kati omuzungu abatanga ye kapipa abono anko Bumbasi abatuma amanya ye abatuma amanya nagamba kati abazungu babeera bakyogerera nga naye no bwakiddamu mu luki mu Luganda atuma amanya kapipa kati nga eri we bakyogera gonna nga yagatuuma kakati soko boy busungu yakoze ekyayo kyakusanyudde yono serebo oyo boy busungu yabira nono omwana omuto that boy sebo yabadde interpreter okalaba kale kana kunyumide we are so happy because you are here on the concert tuli basanyufu nnyo olw'okuba nti muli waneeno and we are so handsome ate nga tuli balungi nnyo and we are so grateful to see you when you're here and we are so happy mujebaleko boy busungu yadaddamu ebyo boy busungu yatulimbyemu awo yatulimbyemu awo interpreter omusajja amanyi oluzungu ayinza okuba byadde ayogera bituufu yesu sinaddemu nga byaddemu bituufu naye ate oli yabadde ayogera oluzungu oyo omutono yatuuse awantu nadduka we are so happy to see you, we are friends, we are fine, sorry, and we are happy so much and boy busungu ne bimusuukako n'agamba mujebaleko ayinza okuba yasamalizinze yakoze ka samali n'abifunzafunza ye n'ayogera ekintu kimu kyabadde ayogera ate nga oli agambe we are so handsome, we are so happy and we are so happy to see you here yena agamba mujebaleko alright musho kiki walabye eki mushawo n'ogamba kino mali sikirabanko olegezeko mu kibuga
Olyokoma mu Charity City. Kakati wagenze mu kibuga omulungi ogwasose ku show ya King Shiba. Kiki walabye ekyakabi? Twasanze omusajja n'atudde mu ntebe na mumpi. N'ali ku ssimu. Kati ate yaze ku stage. Abasajja oba babadde basatu. Ne bazaala. Oyo omusajja n'ava eri mu kaso. Omusajja n'azaala? Ne bamuzaala. Najja omwana najja n'amubuukira. Ayagala ki? Uza omwana ayagala ki? N'agamba ayagala mubuuza ayagala ki? Mwana gwo ayagala ki? nkudi. Bateekako enkudi. Bagamba DJ, omwana mutereke enkudi. Omwana nga bakamuzaala? Omwana n'abuukira maama we. Nga wagitadde. Katandika katya? Lunabe! Yasuza zina we yasuze magulu. Toyimba kayimba ako kamaanyi nnyo tubakayimbira no ku interview eno. Obumu ku buyimba obw'amaanyi. Kakati nze nafulumyemu awo. Nimbaga kanso kembaleke wano nze nfulumye nenzitako mu motoka awo. Kiki? Ankutowade tugesunze nga tumanyi ogenda yimba. Nsagenze kuyimba. Ekyantutte nabadde njagala kubaawo nga mujulizo manyi King Shiba oyo. Omukyalo oyo alina olugero lutenkanika. Maze ebbanga ddene nga simba nnyo bivulu ebyo. Era nga sibigendamu naye ku kivulu kya King Shiba nadde nno kigendamu lwaki? Nti nabadde nno okubaawo ng'omujulizi nga ndaba omuntu ensigo yali erowooza nti mulalu, omuntu ensigo yali erowooza nti alemeddwa, omuntu ensigo yali esekerera, omuntu eyasulanga myala. Nadde njagala kubanga witness mwerabireko ng'ate kugamba ali mu labonita agikuba abantu bazze okumulaba bamusasulira. Nabadde nina okubaawo era nange kibe kyabadde kinkakatako okugendawo support ng'ate era kyabadde kinkakatako batwala mulabe nti ebintu bisoboka. Kwa ebiseera ebisinga bwe twogera ebintu bino muyinza okugaata ebisoboka, naye ensonga lwaki twagenze mu kivulu ekyo nange nembatwala nembaga amugenda ate ne mutwala mu VIP nga njagala mbalage nti bannange ebintu bisoboka. Osobola okubanga abantu bonna bakujeregereza, osobola okubanga ebintu biganya, osobola okubanga oli muyimbi oli eyo, oli mwana mwakukuba oli eyo, kwegamba oyita mu mbeera embi obutenkanika tewemala mu maanyi. Embeera gy'oyitamu esobola okukyuka kasitoba n'empisa, kasito oyaayaana, kasito omanya Katonda, kasito osaba, ate kasita kwegamba weekuumira mu bifo ebituufu mu kaseera akatuufu. Buli kimu Katonda kwegamba akita mu kaseera ke. Katonda eyatadde King Shiba twali tulina okugenda kwegamba naffe tumuweesa ekitiibwa, tumwerabireko. Muŋambe King Shiba sebo yasenga malayika. Gweje shimanyi naye anko oba nkyogere ntya nate nalabye omuntu ng'avaayo nga bw'olaba dduli bamwambazizza yenna nga mima oyo King Shiba abantu bamujereganga. Banne twebaza mukunja webale nnyo olw'omutima ogwo. Abantu bajereganga nnyo King Shiba oyo, naye kennyini namuyitako nga mulalu, nze kennyini namulabako nga mulalu. So nadde njagala kwerabirako ngambe nti bannange nabadde njagala nange kugamba ngende sherizo mbuzi nagukuttemu tagukwatamu. Nali njagala kugala kwerabirako baleme kunnyumiza. Mbeewo nga ndaba omuntu eyasulanga ku kkubo, mbeewo nga ndaba omuntu eyalinga omulwadde ng'ensi yonna emusekerera ng'akola ekyamagero. Nze ekyantutte si kuyimba, ekyantutte nabadde ngenze kwerabirako ng'ekyamagero kikolwa. Twadde tumanyi ogenda kuyimba era twabadde eri mu VIP nga tugamba anko wafe ajja, anko tumulinze, anko gwe tulinze. Twagenze olaba mukulu wa laboneta ng'agamba ne basooka ne bajjako microphone ne bazizikiza. Omusajja n'agamba nedda nagenze tunaku ssaawa nga ssaawa ziri 5. Ngamba obwedde amanyi wano tulina vaawo ssaawa 11. Wadde avaawo ku makya ngeri wabadde wanyuma nga tosobola nga bw'ojja n'oŋŋamba Dani tugende oyagala genda kati nti anze kanjira nsigalawo. Wadde wanyuma ekivulu kyanyumye ng'olaba omuntu ajja oba okyali awo olaba omuntu ku stage ne webuuza afulumiddewa nga tobalaba we bayita ogenda olaba ayita mu katenyawo nga ddayo ne bagamba twaniriza omuyimbi waffe
ne bayaniriza omuyimbi pozi muyimbi kyoli Jordan gwe balese Black Diamond. Yo Black Diamond. Black Diamond. So kayimbemu. Eric Black Diamond no usandi nti njagala olya inene njagala ayya. Akwana kera birano bade kirirayo manga nga sikyakirirayo. Wabuliranga wa? Manyine wabeera. Toto so kumanya serebu wabeera gwe. Ajayo zankulimba nza manyi wenyini ewuwe wa. Wabeera bofana bacha baserebu nga babira mu security baba kuuma balina nembwa oso musanga otamusubira. Serebu. Kati nenade simanyi muno njamula ne kukivura. Nenga nze nkoma mulabe yo mange yo jembera. Gakola ki? Muyimbi era alina n'ekifaananyi kye. Kaja kwatula nkutike ekifaananyi kye. Alina ekikomerera nga omanye era aba n'ennyumba ye nga nene nnungi era nayo akina. Kati oli fani we oli muwagizi we? Soko omugambe Black Diamond ni muwagizi wo. Nze Black Diamond ndi muwagizi wo. Gwani? Nze Nkasa Jordan. Olina mutundira enkofiira gye wantungira haje mbadde nokolera mu interview enkofiira gye wantungira. Naye gyerabidde. Gyerabidde ati nagikuba nnyo wiiki ewedde. Nagikuba nnyo nga sigivaamu. Abantu bayinza okumpita akofiira sikyusa nenga kati kankubeka edigiya naye kati Black Diamond ino mukolerayo njagala ne mukunja ne King Shiba omukolera akakofiira nga kali kiyabadde ati yabadde na kofiira kusho. Yabadde na kofiira. Ali ne viri njeru. Njeruzi okubyewo nyawo yabadde nga malayika. Yabadde nga malayika. Bagambye omusana kasagwa yongera osala kakati waliwo ati soko gye kiki kyewalabye ku shole weewuunya kasagga sokoddemu kyenalabye ng'ogyekola omuyimbi yakunyumidde nnyo. Nalabye malayika ngejja. Wali tumanyi engeri gye bakikolamu tewategedde engeri gye bakikolamu noza King Shiba ne mukunja bajja kujja batunnyonnyole malayika baagikoze batya. Bajja kujja batunnyonnyole malayika baagikoze batya kwaffe tetwategedde n'oyo gwe batadde eyafuddeyo waggulu bamutaddeyo batya. Mukunja alina okunnyonnyola ekintu ekyo malayika oba King Shiba malayika. Nyina ekibuuzo nga kigenda yita kuno kwennyini waneno wennyini mu kamera mukunja lwaki bamuyita mukunja atasera? Ekyo mukunja agenda kyeddiramu kubana ebintu bye sibitegeera anti abakunja kaleka najja kyeddiramu lwakwala embadde nekyenkimanyiko ekitini kino naye saagala mwogerera atasera. Nze manyi nti buli mukunja ateekeddwa okuba nga ali abantu anywa omusayi gw'abantu. Ensonga lwaki nze saagala nnyo obukunja. N'omusajja yayimba tibukeerere nakeddeeyo bukunja gye mutya mwenze kutabaza njiri. Yayimba bukeerere yagaa ne leero nakeddeeyo bukunja gye mutya. Ne leero nakeddeeyo bukunja gye mutya nga ngenze kutabaza njiri. Omumanyi oyo? Amuyita Paulo Kafeero. Nafuuka muntu mulamu eyali omufuuyi w'esada zonna geeto nazigala. Omufuuyi w'endigi. Temumbuusa busaane mu kifo kya bwajjajjaffe. Ogase bubiri kakati nga tuggala. First of all mukunja alina okujja n'atunyonnyola lwaki bamuyita mukunja atasera. Lwaki bamuyita mukunja atasera? Ekyokubiri King Shiba njagala atunnyonnyole malayika yavudde waggulu nga shojja. Malayika alumu afuuka zi malayika. Anko kamubuuzi naye ngenda kimubuuza. Akikola atyo fuuka malayika. Kyagenda kituddamu. King Shiba okikola otyo fuuka malayika. Wale kyewandiyagadde King Shiba atubuulire kye watategedde mu show. Nange era kyekimu. Nange njagala nfuukeko malayika. Nange nveeko mu bbanga. Enduulu yabasenga ndabakka enduulu. Ate okimanyi anko? Naye manyi VIP. Zawali abagagga abakolamu. Naye ate nagenza olwa anko ate gyotwala nenga anko. Oyinza otwajja agenda otukubira empi. Ate nno bavimbisaamu. Sabula ffe tuli ba VIP totunyomba. Nze bulijjo mmanyi kyababeera mu VIP bakuterawo wali kasoda nga buli abeera mu VIP wabanga tolina kasoda
toba mu VIP. Obanga toyina ssente toba mu VIP naye ate nze nagigenzemu nga sina yadde n'ekikumi. Nga sina yadde ne kasoda okujjako akasawa kange kanene ku mukono n'engoye zange ze nawadde nyambadde n'ekikumba kyange kinabadde nsabudde wansi. Omanyi Dani, ssente zikola makulu. Lwadde ziyamba obulamu okutambula naye singa okukola amakulu kyekyo kiri ku mutima gwo. Obugagga butandikira mu ndowooza na ku mutima. Ebiseera ebisinga aliwo bannaffe abalina ebipapula ebibayita ssente naye nga baavu. So obugagga tekitegeeza bipapula ebyo by'olina mu nsawo. Obwavu si ye ennyumba embi gy'osulamu, si ye engatta embi gy'oyambala, si ye empale embi gy'oyambala nedda. Obwavu bwe obwongo obutakkuta, gwe mutima ogutakkuta nga ne bw'ofuna ebirungi osigala oyaayaana, ne bw'ofuna ebinene otya era osigala onyaga akakatini akandibadde akamunno akandimusobozeseza okutambula mu eno ensi naye n'amalako ng'alina eddembe ku mutima. Obugagga si byebyo ebizimbe by'oyina, obugagga si zimunuka z'ovuga, obugagga gwe gw'omutima gwe muganange gw'oyina. Ogiyimirira n'abo banno bolaba bastruggling nga Katonda batannajjukira n'obatemera ku akakatini koyina ne mukagabana era n'obayambako nabo okuba ab'omugaso eri ensi yaabwe bwe bw'obugagga. Kakati Dani ng'omaliriza omusana guvuddeyo mwana gutusabula tumale sajja baadde mu VIP eggulo ate kati akasana kano kabasabula sanga akabookye nnyo kiki wandisi nze kyeŋŋamba ku show kale nga abantu ababadde ku show anko mukunja atasera kibuuzo kyange neetaaga okinziremu lwaki bakuyita mukunja atasera King Shiba ekibuuzo kyange njagala okinziremu nange njagala fuuka malayika Gabriel nange nzikemu nga malayika gwekikola otyo fuuka malayika ye ekitone ky'okufuuka malayika okifuna otya omusabira wano afuna amaanyi kati nze njagala ajja nnyinyonnyole Uncle Boy Busungu eyadde akuba uniform y'essomero era interprint owakabi oba oli mu America sakutegedde bulungi.